increasing droughts, mudslides. Wiki ewedde abakulembeze b'amawanga agalumirira obutonde bw'ensi batudde mu lukiiko olw'enjawulo okwefumiitiriza ku butonde bw'ensi ewongedde okwonooneka nga kino kisinga kuba ku kikka ekiggweeramu bwengula okuyiwaka Zambia ava makolero mu nnyanja saka okutema ebibira n'okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Embeera eno yavuddeko eddungu okwongera okusaasaanira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ensi yonna ate y'enkuba gy'etonnya neyonoona boonoonyi bintu omuli emmere n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Omukulembeze wa America Joe Biden yasinzidde ku mbeera eno n'ategeeza nti wakulwanyisa kizibu kino mu nsi yonna era waliwo ensimbi ezisiddwa ebbali okutaasa obutonde bw'ensi. We can create an environment that raises the standard of living around the world. It's in the self-interest of every single nation. And this is a chance, in my view, to make a generational investment in our economic resilience and on our workers and our communities throughout the world. Wano mu Uganda embeera y'emu ekosezza obutonde bw'ensi era ebitundu nga Nakasongola, Lwengo, Karamoja n'ebirala byatandika dda okulooza ku mbeera eno. Olumonde yakalira ddala n'okuvundaavunda. Twetegekera ne tugula ne tusala kasedde gwe tulyako. Kiba kitukosezza ku mata, ne kikotoza ku mmere kubanga enkuba yatonnya bubi, yatonnya nga yabbalirirwe. Ng'oggyeko ebirime n'ensolo okufenkala amata ate enkuba gy'etonnya naye ebirime eyongedde okubitta olw'okutonnya okususse ne kibuyaga ajja nayo. Embeera eno yewaliriza abantu ab'enjawulo okutandika okusala entotto ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu ekizibu kino nga bakuliriza abantu abeesobola okutandika okulima emiti ng'ekintu ky'ettunzi era ekiyinza okuyambako okutaasa obutonde bw'ensi. Tubeere mu kye tuyita commercial agroforestry, tubeere mu mbeera ey'obusuubuzi. Singa omuti guno tugulima mu Uganda ffenna nga sibbanga ffe yokka nga tugulima ng'ekyobusuubuzi, amawanga gajja gunona wano kubanga tebagirina. Kubanga sizoni ya kasooli bw'efa nga bwe tuvudde e Kasokwe ne mulaba ng'omusana gwase, eggwanga lyonna libeera mu bwavu. Naye wadde omusana gwase omuti gusigadde gukula, ate gukuuma omwana n'omuzzukulu, ekyokubiri gukuuma n'ettaka. Vincent Kasozi nga yeesengulu w'ekitongole ekimanyiddwa nga Bangafe Agroforestry agamba nti basaba enkola eyanguyiza abantu okulima emiti nga tebeenyigidde mu butereevu kyokka ne basigaza obwannannyini ku ttaka n'emiti egirimiddwako. Bw'obeera gy'oli ng'olina miliyoni 8 osobola okujja tusooka na kusomesa ne tukubuulira nti miliyoni 8 ozisiga n'ofunamu kinene bwe kituuka ku miti eja electric poles. Mu myaka 5 ku 6 omuntu asimbye emiti gino gye mulabye ennamataala bwe giba gy'amasannyalaze ajja kuba afuna miliyoni ezisoba mu 100. Mu myaka 5 abaana bo naawe n'abazzukulu bajja kuba bagagga bw'oba osimbye emiti egya ttimba gya buwangaazi ate gikuuma obutonde. Mu kiseera kino enkola eno esaasaanidde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Bugerere, Kayunga, Mubende ne Hoima nga basobodde okusimba emiti giweza yiika 1800 mu ggwanga lyonna. Bano batulaze emiti egimu gye basobodde okusimba mu bitundu by'e Bugerere egiweza yiika 400. Ekibira kye tutaddewo kirimu acres 4 n'omusobyo. Kitegeeza nti enkuba etonnya n'eyambako abantu b'omu kitundu. Oluguudo lwe tuteekawo, ebintu eby'enjawulo bye tuteekawo biyambako abantu. Ffe tuliwo okukuuma obutonde ne ecosystem. Bw'ebituukidde olwaleero ng'ebibira bya Uganda binnansangwa bitemeddwa okutuuka ku bitundu 7 ku buli 100. Era bano balowooza nti enkola eno singa yettanirwa kyakumalawo ekizibu ky'okutema emiti n'ebibira olw'embaawo, enku n'amanda. Era enkola eno balowooza nti yakuyamba nnyo n'okutondawo emirimu. Robert Mwanje, BBS Terefayina, agesigika. Njagala mukakase nti ekibira